إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. abuluganda bibitiibwa ne banyanza bibitiibwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubazo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukumya okutuuka olwaleero nga tukyali minal ahya kyengera choba oberanga togezako kukizanyiramu ebbanga lyokera ku macha ebbanga lyongeza ku macha ngoli mubassa era ngoli mu bantu Allah bacha wadde obulamu. Twebaza Allah wekitiibwa kuberanga ebbanga lino lyatukumya kuva twasinkana omulundi ogwasemba nga tukyali bakkiriza nga tukyali basiramu ate nga tuli ku busiramu obutuufu tuba Allah azza wa jalla atutire ku busiramu tabaraka wa ta'ala. Abuluganda bitiibwa bannange al-usul al-thalatha thalathatu al-usul ebikole ebisatu barakallahu fikum tuliku alamat as-sa'a al-kubra tuli kubonera obwenkomerero obunene biidhnillahi tabaraka wa ta'ala era nga tuzze tusenvula n'ensonga eno kuva tutagitandika paka lutugenda kubeera nga tugisuuza ddala ku nkomerero yaayo tuyingirire ddala mu kiyama era nga kati tuli kubonera obwenkomerero obusemberayo ddala Allah yimirizeewo enkomerero abantu bayimirire mu maaso ge. La hawla wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Abantu nga bagenda okuyimirira mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. نعم abuluganda bibitiibwa darusu yaffe yaggwa twalabanga al-Kaaba al-Sharifa al-Musharrafa egenda kubeeranga emenywawo egenda kubeeranga evaawo era nagenda okugimenya twamulaba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala era mbaka yatubuulira afaanagana atya abeere atya byonna bimukwatako ombaka yabitugamba sallallahu alayhi wasallam alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ombaka sallallahu alayhi wasallam yatunnyonnyola ani agenda okumenya Kaaba na butya bwafaanana na butya bwe yakula Allah yamutonda atya tabaraka wa ta'ala era agenda kugimenya atya ombaka byonna yabitubuulidde mu darusu yaffe yayita biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nabagamba ya akhil karim nabagamba barakallahu fikum jazakumullahu khairan tikati ekiseera kati kiweddeyo ebiseera biweddeyo ku nsi tekuli asigaddeko mukkiriza yenna akkiriza Allah tabaraka wa ta'ala bonna abantu Allah abajjewo abamukkiriza subhanahu wa ta'ala la yabqa fil ardi illa shiraru al-khalq. Tuwali agenda kusigala ku nsi mu kaseera ako okujjako abantu aboononefu abakafiira abashiriku shirar abantu ababi wa alayhim taqumu as-sa'a nga nabagamba nti kubo enkomerero kwegenda okubeera nga eyimirira وهم الذين يشهدون العلامات الأخيرة بباقين كويران قبل بيردلو بنيدو دلو بسيمبلا يدلا وهي ثلاثة خسوف وكوامو كوينسي وكواميرون ديساتو وكوبموكا كوينسي وكواميرون ديساتو الله سبحانه وتعالى وكوميزابان تويتاكا وكواميرون ديساتو انسي اميرابان تباقويمو خلاص تويرنغا تشويدي okwemirundi esatu kuliwa okugwamu kwensi okubomoka kwensi okumira kw'abantu ensi kugenda kwa mirundi esatu kuliwa khasfun bil mashriq kuberanga mwana wattu ensi gwamu okuvira ddala ku saidi y'ebuvanjuba khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib nokugwamu kwensi mwana wattu ebugwanju kugamba egenda kugwamu saidi z'ebuvanjuba egwemu ne saidi z'ebuvanjuba وخسف بجزيرة العرب نكوا مكوينسي متوندو تشابو ورابو ولا حول ولا قوة إلا بالله ممنامو أبوانغا يا مبيد استوى نكتوغامبي كاتي متوندو تشابو ورابو ونا
Allah tabaraka wa ta'ala agenda kulagira ensi emirebu mizi bagwemu esanikirewo la hawla wala quwwata illa billah. wal khasfu ma'ruf mwene watu okugwa mu kwensi oba kubomoka kwensi buli omwa kumanyi wa huwa al ightiyal min asfal kukuweranga Allah alagire ettaka nilikulumba kuva wansi nilibomoka nikibomoka niligwamu nilikumira nilikusanikira khalas nobiranga gwe awoyitidde notambula nogenda wala hawla wala quwwata illa billah. Era Allah wechiti wa tabaraka wa taala buyali ayogera ku Qaruna omukafiri yaliwo ku mulembe gwa Nabii Musa alayhi salatu wassalam yagano kukiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gwe yawe mali empitirivu Allah yagamba tabaraka wa ta'ala vanywa okuberanga yamuboreza n'ekibonerezo ekyo ekyamanyi yagamba nti fa khasafna bihi wa bidalihi al-ardh. Allah azza wa jalla yagamba nti netumumizise ettaka ye nebyo bugagabye n'ennyumba ye na buli kimu kyonna. Gero suratul Qasas ojja kusanga mu ensonga ezo mu suratul Qasas aya ya 8 mwemu okutandikira ojja kusanga mu ensonga ezo zonna nga Allah azirambika bulungi nnyo tabaraka wa ta'ala. Buli yenna wagume, buli yenna mukafiri, buli yenna mushriku, buli yenna akola ضد الله عز وجل nga akole byo Allah byatambulagira tabaraka wa ta'ala nga ajimiro wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala esawa yonna bere kubwerinde ti Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala ayinza okuberanga esawa yonna amisetaka era nga kagenda kubera kabuno kankomerero kanene mwana watu okuberanga Allah subhanahu wa ta'ala amiso muntu oyo ettaka. yakhsifu Allahu al-ardha bi ahliha fi al-mashriq wa fi al-maghrib wa fi qalbi al-jazira. Allah azza wa jalla agenda kulagira ettaka liberenga limira abantu kusaidiye buvanjuba liberenga nga limira abantu ensinge bomoka munga abantu bagwa muri kusaidiye magharibi eyebugwanjuba wa fi qalbi al-jazira ne munda mu mutima gwe chondo kya buwarabu munda mbuwarabu mu chondo kya buwarabu Allah subhanahu wa ta'ala mwana watu nga aragidde nso kubomoka. la hawla wala quwwata illa billah. mukasera kano barakallahu fikum jazakumullahu khairan tuwagenda kuberanga wasigadde omukkiriza yenna tuwagenda kuberanga wasigadde omuntu ayawula Allah yenna tabaraka wa ta'ala tuwagenda kuberanga munsi mulimu ekigambo ekigamba nti Allah Allah ngabo nagamba musomo gwayita nti Allah tegera kuyimirizawo nkomerero okujja kunga munsi temugenda kubera mu kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala wadde ekigambo ekyekitibwa Allah wadde erinnya lya Allah azza wa jalla dene Allah wadde erinnya lya Allah eryobwange Allah kirigenda kuberanga lyogerwako wala hawla wala quwwata illa billah. ensero olwo ebintu bigenda kubanga bikyuse ebintu nga bikyukidde ddala enseba kafiri batandise okulabako kati nti bannange ebintu kati bikaye ebintu byakudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. fashirarul khalq hum alladhina yashhaduna al-khusuf ath-thalatha wan-nara hum alladhina yashhaduna al-khusuf ath-thalathata wan-nara. abakafiri emyoyo emibi abantu ababi bagenda kuberanga balaba bibonezo bino ebyakabi ebibonezo ebyewunyisa bibonezo bigenda okugamba okunakuwaza emitima n'okutiisa emitima n'okwenyamiza emitima n'okubakuba emitima n'okubomola emitima genda kuberanga n'okwabeyabya emitima. wala hawla wala quwwata illa billah. bagenda kulaba okugwa mu kwenso kw'emirundi esatu n'omuliro ogenda okusembayo nga gugenda gusagula abantu bagenda kumira masuga Allah tabaraka wa ta'ala bagenda kuyimirirawa bagenda kubalibwabwa byonna tugenda kubiraba insha Allah tabaraka wa ta'ala. mbaka agamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Hudhaifa radiyallahu anhuma iranga yayita twagira ba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. mbaka agamba sallallahu alaihi wasallam hadithi hiyo agamba ti khasfun bil mashriq agamba tokugwa mu kwensi okubomoka kwensi abantu okumira enso okumira abantu mutakeri wansi okwemirundi esatu. mbaka kutunnyonnyola agamba ti khasfun bil mashriq ogwa mu kwensi la hawla wala quwwata illa billah kusaidi eyebu vanjuba wa khasfun bil maghrib nokugwa mu kwensi kusaidi eyebu gwanjuba wa khasfun bi jaziratil arab nokugwa mu kwensi mu chondo kya Buarabu. wa akhiru dhalika n'ekirisembayo mu nsonga ezo zonna ekirisembayo narun muliro. wala hawla wala quwwata illa billah. wama hiya nar muliro chogo la hawla wala quwwata illa billah. wa akhiru dhalika narun ekoriyo byonna muliro takhruju min al-Yaman gugenda kufuluma nga kuva kusaidiye Yaman mabda'uha oba mabda khurujiha min al-Yaman gugenda kutandika nga guva Yamani
min qa'ri aden mu kibuga kitwa aden kiri Yaman mu kibuga kitwa aden wakati ogenda okuvanga gubumbujja gujja kusagula abantu kubomba kagamba sallallahu alaihi wasallam anti omuliro ogwo taturudu nasa ila mahsharihim ila ardil mahshar gujja gugoba abantu gujja gusagula abantu gubatwala bagenda okubalibwa la hawla la quwwata illa billah ensinge eweddewo intahatil hayatu dunya obulamu bwensi buweddewo ennaku z'ensi ziweddewo ebiseera Allah azza wa jalla biyagala ensi ebeerewo biweddewo obutikitiki Allah biyagala ensi ebeerewo mu dunia muno nga buweddewo ebiseera nga biweddeyo ensi eweddewo وانتهت العلامات الكبرى للساعه نبوني بوتوزه تلابona olunga biwedde byebisembera yoddala matubamirire masoga Allah subhanahu wa ta'ala wala hawla wala quwwata illa billah kati akaseera katandise kawukanira ddala bino betubaddemu kawukanira ddala n'ensi kati tuyingidde marhala malala tuyingidde mu mbeera ndala tuyingidde mu nsonga ndala nnyo ebyo byonna kati biwedde ekigenda okuddako amarhala agaddako tabda binafkhatin ebiddako kati bigenda kutandika na kufuuyibwamu kwa ng'ombe muzalzala eng'ombe yange egenda kunyeenya egenda kusagula buli kamu konna kunyeenya nsina kujjawo nsina na kutula nsi kutula mitima kutula buli kyonna ekiramu kukinyeenya buli kimu kyonna kati tuyingidde kati tugenda ebintu bikaaye mu kaseera ko kennyini Allah subhanahu wa ta'ala ensema zojjeragira n'emira abantu baayo wala hawla wala quwwata illa billah omuliro gumaze okuŋŋaanya abantu gugenda gusagula abantu la hawla wala quwwata illa billah abaliwo abalamu gusagula bintu si byangu bituteka kubiteekamu okuta Allah tabaraka taala n'okusoma okutuwonya atuuka akaseera ko ngombaka bwe yagamba nga bakkiriza bonna Allah bajjawo subhanahu wa ta'ala mu kaseera ako mwana wattu ya'muru almaliku jalla jalalu Allah tabaraka wa ta'ala agenda kulagira malaika y'ekitiibwa Israfila gye bayita Israfil binnafkhi fi suri agenda kugiragira okufuwa mu ng'ombe Allah la hawla la quwwata illa billah fama hadha as-sur eng'ombe yo yeriwa eng'ombe yo ng'ombe ki eng'ombe yo yeriwa malaika jegenda okufuwamu malaika erindiridde emyaka n'emyaka okuva Allah yagitonda tabaraka wa ta'ala yagikwasa mulimu ogwo naye ng'ombe ki ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam hadithu jayisanga musnad imam Ahmad ne sunan Abi Dawud ne sunan at-Tirmidhi bi sanadin sahih hadithi ngantufu bi idhnillah tabaraka wa ta'ala ya sahaba gawta Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma mbaka agamba anti jaa arabiyun agamba Abdullah ibn Amr agamba anti jaa arabiyun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam munna malungu yaji wombaka sallallahu alayhi wasallam faqala namugamba anti masur eng'ombe yeriwa era chechi mbaka namugamba anti qarnun yunfakhu fihi kugamba ng'ombe qarnun kitegeze jembe watigedde kitegeze jembe wale bekengeri yejembe lyensolo nga balifuwa mbwe batukato mbaka yageza nenga tetumanyi efanagana etya tetumanyi yenkanawo munene okujjako Allah yagitonda subhanahu wa ta'ala namugamba nti qarnun ng'ombe kifuuyibwamu yunfakhu fihi kigenda kufuuyibwamu ng'ombe aligenda kufuuyibwamu Allah ngalagidde tabaraka wa ta'ala wa man alladhi yanfukh an yoyo afuwamu innahu Israfil alayhi salam wa man Israfil yani malakun min malaikati al-malik al-qadir jalla wa ala mana watu yemuku malaika za Allah subhanahu wa ta'ala muwakkalun bin nafkhi fi sur Allah yamukwasa mulimu gwa kufuwa mu ng'ombe hadhihi wadhifatu ogugwe mulimu gwe Allah go yamutonda okufa Allah lo yamutonda ogugwe mulimu gwe gwalindiddokola la hawla wala quwwata illa billah abaga tulaba malaika imabigeri twalisoma ku malaika al-iman bil malaika wa kayfiyatu iman bihim tulaba kungeri yokukiriza malaika okukiriza malaika twagamba nti tukkiriza bwe tumanyika amanya gaabwe n'emirimu gyabwe mujjukira mabegeri
tegedde tawagamba nti malaika buli omu ayina emirimu gye Allah gye yamukwasa subhanahu wa ta'ala nabagamba Jibril oyo wabubaka Allah yamussa yaleeta obubaka eri bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala Mikail muwakkalun bil qatr wal arzaq Allah yamuteekawo kubukula ku bya riziki na kutonyesa nkuba wa malakul maut muwakkalun bi qabd al arwah malakul maut alayhi salam Allah yamuteekawo nga bakisera ky'abantu okufa yabajjamu emyoyo ebiseera nga biweddeko ennaku zo nga ziweddeko mu nsi yajja na kujjamu omwoyo kati waliwo n'omulala kugamba sajid ng'avuunamye ku ttaka la yarfa'u ra'sahu tasobola kujjawo mutwe wa malakun raki'un la yarfa'u ra'sahu nuna akutamye ku mavivi tajjawo mutwe wa malakun qa'imun hadhihi wadhifat na yimiridde ali mu kutendeza Allah tabaraka wa ta'ala ali mu kusaba Allah sanywa abakkiriza oyo naye alyawo wa malakun yatufu hawla albayt alma'mur wa Allah biyateekawo kubeera nga beetolola ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala nga beetolola ennyumba ya Allah azza wa jalla al-ma'mur ennyumba ey'omusanvu mu nnyumba za Allah subhanahu wa ta'ala bagamba Allah ayina ennyumba 3 ena baitul ma'mur eri mu ggulu ery'omusanvu erisembayo wa baitul izza eri ku ggulu erisookera ddala lye tulaba wa baitul kaaba n'eno baitul kaaba eri e Makka ate nga zonna mwana wattu zonna ziteebaganye okuva ggulu eri esembayo bw'ogita eggwa ku kwene ey'okuggulu erisooka bw'ozita zigwa ku kaaba kwennyini kwe zigwa ensonga zo twaziraba biidhinillahi tabaraka wa ta'ala kati mwana wattu mulimu abeetooloola ennyumba eyo waliwo abeetooloola ennyumba eyo mulimu abagiyingiramu baitul ma'mur mulimu abajingira buli no kuba mpaka yagamba nti bajingiramu ajingidemu taddemu kuddamu jingira mpaka Allah la yumizamu enkomerero wala hawla wala quwwata illa billah almuhimmu nti hunaka malakun mulimu malaika bali ku subhanallah bali ku tasbihati bali kukubera nga batendeza Allah tabaraka wa ta'ala ate mwana ntu tebakowa ولا حول ولا قوة إلا بالله الله يقام عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم الله عز وجل ملائكة وتبا مجمرا انغاكو كوجي شباب رجد ويفعلون ما يؤمرون بقول يبيوكا الله بيقال سبحانه وتعالى ثم سورة التحريم أيام كاجا الله قام يسبحون الليل والنهار لا يفترون بملائكة وبتنزع الله عز وجل إن كان يقولوا ليلا ونهارا سرا وعلانية بتنزع الله عز وجل بجكر الله عز وجل بس إذا الله عز وجل نيه لا يفترون تبكوا الله يوتون دلوش تبارك وتعالى سورة الأنبياء آية يابيري أما إسرافيل هنا إسرافيل فوظيفته فقط ومهمته أن ينفخ في السور الله أكبر ومريم قوية أونو وكفوا من ngombe بمتا إسرافيل وكفوا الله ليموتون تبارك وتعالى agenda kufuwa mu ngombe era tugenda kiraba sha Allah subhanahu wa ta'ala nti ombaka angagama nti engombe nakati akaseera kano emulimu kamwa awafuuyirwa atadde mu kamwa ko awafuuyirwa nayo bayenkana ki obunene bw'ensi obunene bw'eggulu okuberaga malaika mu Allah jawadde okufuuwa mu nfuuwa zegenda okufuuwa ebitonde bicyankalane embeera zicyankalane ebitonde bife ebitonde bizuukire la hawla wala quwwata illa billah Allah inobuyinza tabaraka wa ta'ala kadi barakallahu fikum jazakumullahu khairan egenda kufuuwa mu emirundi emeka wama adadu nafakhatihi egenda kufuuwa mu emirundi emeka abamanyi bafunamu wano engeri y'okugazibwamu mu bigambo ne basikamu omugwa mu bigambo nti abada bagamba giri ebiri abada bagamba giri esatu wala hawla wala quwwata illa billah naye nga tugenda kukiraba insha Allah tabaraka wa ta'ala abada batwala nti emirundi egyo gigenda okufuuwa giri emirundi esatu abada bagamba nti giri emirundi ebiri abada bagamba giri esatu wala hawla wala quwwata illa billah almuhimmu nti kyonna kye tunaalaba kye tugenda okulaba insha Allah tabaraka wa ta'ala kubanga buli omu ayina byesembesa mu bujulizi okuva mu Qur'ani ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam abada barajjaha bagamba nti enfuuwa ezo zigenda kubeera enfuuwa 3 waliwo nafkhatul faz'i waliwo olufuuwamu olwo nga lwakugamba ku mitima kukubagana mitima kutya mitima kubeera ku bunkenke mitima kwewunya kiki ekigenda maaso waliwo olwokubiri nafkhatu sa'iq kufuuwamu kwakutta buli kimu kyonna ekiramu kyonna kiggwewo kife Allah sigawo tabaraka wa ta'ala ونفخة البعث نوكفوا مو okuzuukiza ebitonde byonna nga bimaze okufa bizuukire bive mu ttaka bimbere mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala zenfuwa mwezi emirundi 3 abarajjaha emirundi 3 abarajjaha emirundi 2 bagamba nti al-faz'u wal-sa'iq byonna bye bimukutisa na kutta na buli kimu kyonna
bo bakitwala wa barakallahu fikum ani muhimu nti annafakhat okufuwa mukwa Israfil kwagenda okufuwa mu ngombe wekuli era Allah gamba tabaraka wa taala ngayogera ku annafkhatu alula okufuwa mukwe ngombe okusokera ddala Allah ngalagidde malaku eyo eyekitiba Israfil efuwa mu ngombe nafkhatu alfaz' kufuwa mu kutemula emitima kukutti emitima gitye ku bantu bonna okuberanga bali mukutya bali mukubagana bali mukweralika emitima gyonna gyewanise waggulu Allah gamba ya ayuhan nas abange mu abantu ya ayuhan nas abange mu abantu ittaqu rabbakum mutyo mulezi wa mwe Allah tabaraka wa taala inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim mazmu kunyenyezwa kwensi mazmu kunyenya kwensi ngekumerere tuse shay'un 'azim kigambo kinene kigambo kikuru yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at onakuru genda kulaba buli kyonne kino olubuto kigenda kizaala wataba kullu dhati hamlin hamlaha لا حول ولا قوة إلا بالله يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت ogenda kulaba nga kyonna ogako buli kintu kyonna ekizadde tekigenda kubeera nga kikifaako wala hawla wala quwwata illa billah atenga tumanyi nti ekintu kisinga okubeera ennyo nekinnaakyo kyekintu kyekizadde nekigere kubeera nga kikyabulira wala hawla wala quwwata illa billah watadau kullu dhati hamlin hamlaha eta buli kyonna ekiri olubuto kigenda duzaala wadde lwa mwezi gumu wadde lwa lunaku lumu wadde lwa lwiso wadde lwa wiiki kigenda kubeera nga kiruzaala watara nasa sukara ogenda kulaba abantu nga bonna batamidde bonna balinga banywedde emyenge wama hum bisukara ne bagenda kubeera nga tebatamidde walakin azab Allah shadid bagenda kubeera nga byonezo bya Allah tabaraka taala ebinene bebiretidde okubeera nga balinga batamivu suratul hajj aya yokisokane yokubiri nokugenda maaso usome Qur'ani bannange mulabe embeera zino sobolo kubeera nga tuzetegekera sobolo kubeera nga tutya Allah tabaraka taala sobolo kubeera nga tuwula Allah azza wa jalla sobolo kubeera nga tukola shirki na bid'a na kujemera Allah subhanahu wa ta'ala tunyorere ku tauhid na aqida nokugondera mbaka sallallahu alayhi wasallam tutegere obuslam alkitabu was sunna ala fahmi salaf salih tutegere obuslam Qur'ani ne sunna ngaba tukolembera balongofu babitegera wala hawla wala quwwata illa billah Allah gamba tabaraka wa ta'ala musatu namli aya ya nsanvu ya kinana musanvu Allah gamba ti wa yawma yunfakhu fi suri unnaku bajukize Muhammadul naku engombe rwegendo kufuyiwamu fafazi'a kubatie ebitonde byonna ففزع من في الأرض ومن في السماء من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين الله قام منتي ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين الله قام تبجوكز محمد ولنكو نمبرغلو كفوي وامو ففزع ebitonde byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi bigenda kutya bigenda kweralikira bigenda kuberanga biri kubunkenke illa man sha Allah okujja kebyo Allah byali agala subhanahu wa ta'ala wa kullun atawhu dakhirin byona bigenda kujja maso ga Allah azza jalla nga nabi nyomonfu wala hawla wala quwwata illa billah gatibira kibisubira kwekolera ebitonde biri mu ggulu ebitonde biri mu nsi ebitonde biri wakati wensi ebitonde biri mu nsi n'eggulu byonna Allah agenda subhanahu wa ta'ala okubeera nga bitya okubeera nga engombe efuyiddwamu omulundi ogusokera ddala wala hawla wala quwwata illa billah Allah gamanti illa man sha Allah okujjako abo Allah bali bayagadde subhanahu wa ta'ala okujjako ebyo bitonde Allah bali bayagadde tabaraka ta'ala bitonde kyebyo baroma bagamanti humul anbiya beba nabbi washuhada nabantu bafira mu ntalo z'edini ne bamalayika bwe bagamba abantu bagamba banyabamu neyenga butufu ekigambo kyabwe ekyo lam yathbut fi dhalika kalamun anis sadiq alladhi la yantiqu anil hawa tiwali wogigambo bitufu byava kumbaka sallallahu alaihi wasallam bitonde ki Allah agenda kubeera nga asigazaawo bwaliba yagadde Allah tabaraka wa taala mu kubeera nga engombe efuyiddwamu Allah yamanyi subhanahu wa taala fe tutulina kye tumanyi ku nsonga ezo fe Allah tugambye te engombe bwe erifuyiddwamu omulundi ogusookera ddala mwana wattu ebitonde byonna bigenda kubeera nga bitya n'okufuna kugamba muli okwagala n'omutima okupatuka n'okutya kwonna okujjako ebyo Allah byali bayagadde tabaraka wa taala byali bayagadde byebiriwa Allah yamanyi subhanahu wa taala tutulina bujulizi butuufu buli awo gamba nti bamalayika Allah bagenda okusigazaawo bobaba ni bagenda okusiga Allah yamanyi subhanahu wa ta'ala nsonga ya buluganda bibitiibwa biidhinillah subhanahu wa ta'ala
tulekanga tujja kuma wono insha Allah tabaraka taala kukufuwa ko nyombo ko kwennyini ko tugenda kubeera nga tutandikira tulabe engene kubero jegenda kubeera nga yinirirawo billahi subhanahu wa ta'ala. So wekitiba Allah azza wa jalla atuwonye ebirezo bya kabuli, atuwonye ebirezo bya kufa, atunyweze mukasera ko kuva muno munsi, atunyweze togere kigambo la ilaha illa Allah nga tugenda okufa ate nga tukyogerera mu mitima gyaffe nga mwekiri n'okusinza Allah nga mwekuli n'okwawula Allah nga mwekuli. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.